Uganda ngalimu ku mawanga gasinga okuba n'abavubuka eyebeera advantage eri Kyagulanyi abavubuka bebino 10 ebifula Kyagulanyi w'enkizo bebino 10 ebifula Kyagulanyi w'enkizo biwulirize bulungi obitegeere akaluka nampuliriza ke tugenzeemu Kyagulanyi wa myaka 43 egy'obukulu muvubuka era nzogamba nti wa generation Z Uganda ngalimu ku mawanga gasinga okuba n'abavubuka eyebeera advantage eri Kyagulanyi abavubuka bamukkiririzaamu okusinga omuntu omulala yenna myaka 43 banyi ku bavubuka abatalabanga ku bukulembeze nga bukyuka abatalabanga ku president mulala bagamba nti ono ateekwa okuba nga ye waffe bamutegeera Kamala wa generation Z advantage esooka muvubuka wa generation Z abavubuka bagamba nti ono gwe tubiramu essuubi tewali mulala emyaka giri ku side ye ensonga ey'okubiri yiino message ye eya Kyagulanyi ekwatagana bulungi n'abavubuka Kyagulanyi mulungi mu kugumya abavubuka mulungi mu kubalaga nti kisoboka era bangi okimanyi nti n'okulonda baali tebalonda ne batandika okulonda lwa Kyagulanyi bangi abatali ku byabufuzi abavubuka yabazuukusa mu tulo n'abagamba nti yemmwe Uganda ne Uganda yemmwe okitegeera kakati bangi abatabiriiko yabazuukusa mulungi mu kugumya message ye nnungi bwe bogiwuliriza agumya nnyo muvubuka era bw'ayogera oyinza okulowooza nti General Museveni agenda kuvaako nkya bwe yabadde ampuliriza ejjinja olunaku oluyise Kyagulanyi antegeezezza nti mu myezi 3 gyokka tugenda kubeera mu gavumenti abavubuka ne bawaga ne bagamba kyekyo ne bwe kiba si kituufu abawulira amaze okukibagamba ne baguma message ye egumya abavubuka emufuula ow'enkizo ekyokusatu alina sympathy vote waliwo abagenda okulonda Kyagulanyi just lwa kumusaasira nga bagamba nti bambi omusajja abantu be bonna babasibye ba Edi Mutwe bakumbi be bali mu kkomera tebalina musango tebamuganya kuba nkuŋŋaana bw'atambula okugenda kulaale bamuyisa mu nsiko kati Kyagulanyi mu ngeri emu b'endala ayina akalulu akak'okumusaasira bambi musajja wattu kitebe bulijjo bakisalako eyo point number 3 ajja funa akalulu akak'okumusaasira nako weekali kakati ekirala okulwawo kwa General Museveni mu buyinza waliwo abakiraba nga advantage eri Kyagulanyi eri abantu nti abaagala okulonda nga tebalina nsonga yonna lwaki balonda Kyagulanyi wabula nga bagamba nti oli naye aluddewo katulonda ono nga tebalina nsonga ndala kati okulwawo kwa General Museveni ate advantage eri Kyagulanyi point number 5 Kyagulanyi Robert Sentamu ekimu ku benfuulo w'enkizo mu kalulu kano ali unpredictable muzibu wa kulowooza zaako ki kino abadde akirazeeko ko ebbanga eriwera kizibu nnyo okumanya Kyagulanyi agenda kuzzaako ki oba olowooza nti ali ku kino n'aleeta kino enkola gye bayita robadoba esigadde nga emufuula ow'enkizo enkola ya robadoba bamulowooza kino n'aleeta kino bamulowooza nti agenda kuleeta lisi y'abavubuka ba paalamenti n'aggulawo ekitebe eyiganga ne mulowooza nti aweddeyo muba muli awo n'asirikamu n'abanga atalina kyaliko n'asirika bw'ati ne mulowooza nti Kyagulanyi aweddeyo mugenda okulaba nga abakubamu ekitebe embalala kati unpredictability eyo emufuula ow'enkizo Kyagulanyi kakati ekirala be bantu abamwetoolodde Kyagulanyi aliko abantu abamwetoolodde abagezi abamuyambye okufuuka ow'enkizo omu ku bo ye mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi eriyo bannayuganda bangi abalaba obufumbo bwa Babi ne Bobby nga babalaba nga baloola omumodo era eriyo abajja baloonaga nti bambi musajja wa famire tojja muwulira mu ssaga nti ate simanya mukazi ono ate simanya ki yadde nga musajja yali sereebu ye ne Babi waliwo abajja omululondo olwa Babi ye ne Babi Bobby ne Babi waliwo akalulu awo kakati ate n'okuba nti Babi ava mu kitundu ekya Western Region awo ayinawo akalulu
Ekyokubiri omulimu omunene ogukolebwa David Lewis Rubongoya twogera ku bantu bamwetoolodde. David Lewis Rubongoya ye positioninze nga Secretary General asinga okubeera omukozi mu bibiina byonna kakati ebiriwo. Akola nnyo David Lewis Rubongoya y'omu ku maanyi ga Kyagulanyi. Bannamateeka okuli Benjamin Katana, Lopu Joel Ssenyonyi ne ttiimu y'abalooya endala ennene gy'ayina, ate era ne ttiimu ye gy'ava nayo mu ghetto teyagisuula okuli Nubian, Eddie Mutwe n'abalala yasigala nabo abamutegeera obulungi. Kati n'abantu abamwetoolodde enkizo nnene gy'ayina mu kalulu kano. Ekirala Kyagulanyi newankubadde nga wavubuka nnyo ayinayo abazeeyi abamuli emabega. Abazeeyi bangi abadde bakkiriza nti yadde nga nvubuka nga basobola okutambula naye n'omugenzi eriko Ssaabalamuzi w'eggwanga eyaliko n'omugenzi munnamateeka Kanyihamba yali amukkiririzaamu. Basajja bakulu okuli eyaliko Katikkiro Mulonye muli Ssemwegerere ne Dani Muliika balabiddwako n'emmaka ge nga bamwendoosinga nti ayinayo k'abazeeyi abagamba nti yadde ono muvubuka wabula asobola okutwala eggwanga mu maaso. Namba 8 Diaspora Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bannayuganda bangi abali ebweru bamukkiririzaamu okusinga omuntu omulala yenna wano. Bano babadde batambuza nnyo enjiri ya struggle n'okusonda kasente nti akatambuza ekibiina. Diaspora agirina mu ngalo 5 Kyagulanyi. Ensonga namba 9 ye social media. Era twakugamba dda nti ku social media emikutu emikwanira wala Kyagulanyi yafuga. Nibo batumuwadde mainstream media. Ku social media yalinga yafuga. Mwogereko ekibi amajege gakulumbe social media. Kakati ekisembayo eky'ekkumi connection gy'alina mu mawanga ag'ebweru newankubadde nga Uganda ebadde ne bannabyabufuzi abazze bavuganya General Museveni wabula tebabadde nnyo na connection na mawanga nga bwe tulaba Kyagulanyi. Eggwanga erya Bungereza takonkona, ne ku parliament agenda, mu America agenda. Abazungu balaga nnyo nti bali naye okusinga bakandidate abalala bazze bavuganya General Museveni. Ne mu Africa ina bakolagana nabo. Kenya rudo ruvuganya government Babu Owino. South Africa akolagana ne Julius Malema. Zimbabwe akolagana ruvuganya government Nelson Chamisa. Kati abaddaagizezzaako nnyo okuteekawo connection n'amawanga ag'ebweru kussa n'abakulembeze abalala abali mu struggle ku ssemazinga ow'omwana w'omuddugavu Africa. Bimu ku ebyo bye twagadde okubulira 10 egyo twakubiridde General Museveni. Kakati otegedde ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu wakati nga tugenda mu kalulu omwaka 2026.